okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga ne leero abukeesezza nga tuli balamu. Tumwebaza olw'okutuyisa mu nnaku 6 ate n'atutuusa ku Ssabbiiti ye entukuvu nga tuli balamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo abatulaba ku lutimbe luno olwa 3MBN TV. Twagala okwebaza kubanga mwegasse butereevu mu nsulo ey'enkya. Puroguramu yaffe eno ebeerangawo buli ku makya okuva ssaawa 11:30 okutuuka ku ssaawa 12. Tulabye omukisa bwe tusazeewo okwegatta mu kusaba kuno. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Olunaku olwaleero lwa Ssabbiiti, teekateeka obulamu bwo, teekateeka omutima gwo okusisinkana Katonda wo okuyita mu lunaku lwaleero. Katuyimbe oluyimba namba 71 nga tugenda mu kyokuyiga. Mbakulisaayo ate mu kyokuyiga mu luyimba olwo. Mukama yeebale kubanga lutukoze bulungi. Gwe Omukristaayo kikugwanira okusabanga n'okutunulanga buli kaseera olyoke obeere omulamu, olyoke oyinze okuyimirira eri enkwe z'omulabe, olyoke oyinze okuteekebwateekebwa olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Enkya ya leero tugenda kwogera n'okuyiga ku kyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti zze ekitala mu kiraato kyakyo. Katwebaze. Katonda tukweyanziza olw'omukisa omulala gw'otuwadde okulabika mu maaso go nga tuli balamu. Tukweyanziza olwa Ssabbiiti entukuvu ku makya ka leero gy'otuwadde okusanyukiramu. Era tusaba Mukama okuyita mu lunaku olwa Ssabbiiti olwaleero otuwe omukisa. Katonda waffe otuyigirize nga ggwe bw'osiima. Okuyita mu lunaku olwaleero tuve mu maaso go nga tuweereddwa omukisa, tusobole okugenda mu nsi okweyongerayongerangako n'ekisinga byonna okunywezebwa mu kukkiriza olw'okusikira obulamu obutaggwaawo. Beera wamu naffe okuyita mu lunaku lwonna, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Zze ekitala mu kiraato kyakyo. Ekitala kyambe, kiso, kitta, kyakulwanyisa. Omutwe bwe gugamba nti zze ekitala mu kiraato kyakyo, waliwo kye biba bitegeeza, biba bingi. Olunyi lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Yokaana essula y'e18 olunyi lw'e11. Yokaana 18 olw'e11 njagadde nsomeyo. Agamba bw'ati. Agamba nti awo Yesu n'agamba Peetero nti zzaamu ekitala mu kiraato kyakyo. Ekikompe kyange kitange kyampadde siikinywe? Zze ekitala mu kiraato kyakyo. Ekikompe kitange kyampadde siikinywe. Waliwo bingi bye tulowoozaako, oluusi ne tubirowoozaako kitono. Waliwo embeera eziteekeddwa okutubeerako naye ne twesowolayo n'amaanyi ag'obuntu, ne twesowolayo n'obumalirivu okuzeŋŋanga, naye nga ne bwe tunaazeŋŋanga zitya Katonda yazitaddewo tuziyitemu. Ekyo Katonda kyakuseetingidde tookiyitemu. Lwaki ofunvubidde okukirwanyisa? Muwala ggwe, lwaki otuuse okuyita obwereere olw'okuba oli desperate oyagala kufuna abasajja? Otuuse n'okweyambula otambulize ebisambi ebweru.
olw'okuba mbu owezezza emyaka 25 ogenda mu 27 tonnafumbirwa. Ekikompe Mukama kye yakuwa ekyokuweza emyaka 3 olyoka ofuna omusajja tookinywe. Lwaki ojjayo ebisambi olyoka ofuna omusajja? Z'ebisambi mu ngoye zaabyo. Ekikompe Katonda kyakuwadde tookinywe. Yesu agamba nti ekikompe ekyampeebwa ekyokufa n'okuyiwa omusaayi ku lw'ababi siikinywe. Gwe bw'ojjayo ekitalo okulwana kitegeeza siinywe kikompe? Nina okukinywa kubanga Katonda kyasazeewo. Olina okuyitamu ekyo ky'oyitamu wa Luganda kubanga ekyo Katonda kye yategeka okuva mu ntandikwa. Lwaki weeweebuula? Lwaki osazeewo okuggyayo emize? Osazeewo okunoonya engeri zonna ng'onoonya shortcut? Ekikompe Mukama kyakuwadde tookinywe. Zaayo shortcut. Zaayo amagezi go. Zaayo endowooza zo. Zaayo gwe ky'olowooza. Zaayo obugagga bwo. Zaayo buli kimu. Oleke Katonda kyakudizayiningidde ekituukirire. Nga wakayita emyezi mitono bukyanga olutalo olw'ekiyeekera olw'eggwanga lya Spain lubalukawo. Omuvubuka ow'emyaka 19 egy'obukulu eyayitibwa José María Gironella yalina okuddukira mu Bufalansa olw'okuba nga obulamu bwe bwali mu bulabe mu kibuga ky'ewaabwe e Gerona. Kitaawe yamuwerekerako n'amutuusa ku nsalo y'eggwanga lyabwe. Oluvannyuma n'amukwasa poliisi y'e Bufalansa eyamusiba n'okumusoyaasoya ebibuuzo. Mu nsawo z'oku mpale ye kitaawe yali ataddemu akapapula akawandiikiddwako obubaka obumwagaliza emirembe awamu n'ebigambo bino: totta muntu yenna, mwana wange, nze kitaawo Joakim. Omusajja ono asiibula mutabani we, amuwerekera, amusalisa ensalo, amutuuse mu ggwanga eddala, naye nga ku kapapula awandiiseeko mwana wange, tottanga muntu yenna. Agamba teyamugamba nga taata omulala bwe yenna bwe yandikoze ng'asiibula omwana we wakati mu biseera eby'olutalo nti weekuume mwana wange. Taata ono teyakyogera agamba mutabani we nti weekuume mwana wange. Ekyo teyakyogera. Weegendereze, si kulwa nga bakutta. Ebyo omusajja ono teyabigamba mwana we. Agamba wabula yamugamba nti totta muntu yenna, kubanga wadde ng'omwana we yali amwagala akomewo nga mulamu, yali ayagala kibeewo nga naye tayiye musaayi. Wadde mu kwerwanako kyewuunyisa, naye ebigambo bya taata oyo byali bijjukiza Yesu kye yagamba Peetero mu lusuku Gesosemaani nti zzaamu ekitala mu kiraato kyakyo. Waliwo ensonga ezimu nga tetuteekeddwa kulwana, nga tetuteekeddwa kuvaayo tulwane. Waliwo ebintu ebimu nga tetulina kwerowoozaako. Taata ono agamba omulenzi, totta omuntu yenna. Mu kifo kye yandimugambye mwana wange weekuume tebakutta, yamugamba tobako g'okola ki? Gotta. Ekigendererwa kya muzeeyi ono kiri ki? Nze muli ndowooza ategeeza
omulenzi ono olw'okubanga biseera bya ntalo ayina kwekuuma obutabaako musaayi gwayiwa, kubanga bw'ataayiwe musaayi gwonna okuyita mu mmere eyo nga talina gwalumbaganye naye ajja kubeera bulungi. Taata yakimanya nti omwana ono singa tavaayo kwaŋŋanga muntu yenna tebajja kumwaŋŋanga. Mu kino mulimu okukuuma eddembe. Gwe bw'okuuma eddembe teri muntu ajja kutabangula ddembe lyo singa okuuma eddembe. Naye bangi be tulabye ne tubafiirwa ku myaka emito olw'okubanga beetabye mu kwekalakaasa, olw'okubanga beetabye mu bintu ebintuntu, baagala kubba, baagala kukola ki, bali awo beetaba mu bintu ebitategerekeka, obulamu bwabwe tubufiiriddwa. Naye taata yakimanya nti ono omwana singa teyeetaba mu kintu kyonna ekiringa ekiyinza okutuusa obulabe ku muntu yenna, naye tajja kufuna bulabe. Abakristaayo balina kubeera babaka ab'emirembe, emirembe egikyusa obulamu, emirembe egitegeerebwa omuntu era naye n'agyagazisa omulala. Omukristaayo ssebo naawe nnyaba ndaba toyina kubeera wansasagge, toyina kubeera wa buvuyo. Oyina okuba nga oli wa mirembe ng'ate egyo emirembe osobola okugyagazisa n'abalala. Era eri Kristo oyo omulwanirizi w'emirembe asingayo, mu ye talinaamu mbeera ya bulabe oba ey'okwerwanako oba okutta omuntu yenna wadde n'omulabe we ng'agenderera okwetaasa. Bantu mmwe ka mbategeeze Kristo kyekyokulabirako kyaffe. Mu ye temuli ndowooza ya kwerowoozaako. Teri mu ngeri yonna yakugamba nti kulumbagana, kutabangula. Teyeerowoozaako kawankubadde okwetaasa. Kyava ayitibwa omwana gw'endiga. Endiga ye illustration esobola okunnyonnyola obuwombeefu bwa Mukama waffe, nti n'atwalibwa ng'endiga egenda okuttibwa naye teyanyega kigambo kyonna, newankubadde ng'ekkubo eryamutwala okumutta yali aliraba. Abakristaayo ensi etusuubiramu mirembe. Omulabe oluusi atweteze, omulabe oluusi akoze ebyennyamiza, naye ng'ekigendererwa kyayagala kutuswaza. Abantu bavaayo n'akusosonkereza, oggyeyo obusungu bwo alyoke afune byawandiika mu mawulire, oggyeyo obusungu bwo alyoke afune kwazimbira okutatta n'erinnya lyo. Naye omusajja agamba mutabani we, mwana wange totta, tobaako kyokola. Era n'Abaganda wano bwe baviirayo ne bagamba nti asirise takola ki? Asirise teyejjusa. Agamba tewaba bwenkanya mu lutalo ng'olumba, seera tewali lutalo lutukuvu nga lulwanibwa mu linnya lya Katonda. Tewaba bwenkanya mu lutalo ng'olumba, era tewaba lutalo lutukuvu nga lulwanibwa mu linnya lya Katonda. Simanyi oba akategeerekesaako. Omuntu yenna ng'olumba, olwo olutalo terubaamu bwenkanya nga gwalumbye.
buli lw'owulira ekiruyi n'oyagala olumbe obwo si bwenkanya. Yadde oli yakusosonkereza, yadde yakukoza eby'ekitalo, ng'ekyamazima waliwo ensonga zonna ezikukkirizisa okugenda okulwala. Naye bw'okikola ng'Omukristaayo obwo teba bwenkanya. Musumba, obwenkanya bubaawo ddi? Oyakuyiikiriza osirike, obwo bw'obwenkanya. Ne Katonda alaba. Era Bayibuli egambye, omunnyonnyozi ono agambye nti teri lutalo lulumbibwa mu maanyi ogenze kulumba ng'olwanye lwa Katonda, olumba lwa Katonda nti olwo olutalo lutukuvu. No. Kubanga ye kennyini Yesu Kristo yagamba nti bwe bakuba oluyi ku ttama erimu, kyusa n'eddala bakube. Obukakkamu okutuuka ku leve eyo. Obwenkanya buli mu kigambo kya Katonda. Obwenkanya buli mu kusirika. Katonda n'omuwaga head ye n'akulwanira. Agamba tewaba kwewolereza kwonna. Abakafiiri okulwana nga Domitian Francisco de Victoria yaliwo mu mwaka gwa 1532 bwakirowooleza entalo ez'okuwamba. Kabaka Dawudi eyamanyibwa ng'omusajja ow'omusaayi okutabaala ng'alwana n'amajege, okutirimbula abantu mu ntalo ez'eddiini eri Abasiraamu abaagaana okukkiriza Obukristaayo, okuyigganya Abakristaayo okwakolebwa mu biseera eby'ekizikiza nga babookya balamu, okutuuka ku ntalo ezaalwanibwa wakati w'eddiini ez'enjawulo, entiisa ey'ekitalo eyakolebwa mu Buyudaaya ku Bayudaaya nga battibwa, ekiyiwa musaayi ekyaliwo e Rwanda nga n'abasinga obungi bannansangwa mu ggwanga nga n'abasinga obungi baali Bakristaayo, oba abo abavunaanyizibwa ku kuyiwa omusaayi ku kusaanyaawo ebyalo by'abantu bannansangwa mu ggwanga lya Bosiniya, okutuuka ku bantu bonna abakozesa eryanyi nga Peetero mu kiro kiri lwe baakwata omuyigirizwa, Yesu abawa ekiragiro z'ekitala mu kiraato kyakyo. Buli muntu alowooza ng'oyagala kwerwanirira, alowooza nti oyagala kwedifendinga. Abantu abayiye omusaayi, abantu abalina empisa enkambwe, abantu abatalina kisa, abantu abalina endowooza ez'enjawulo, mwenna mufuna ekiragiro kyekimu ekiva eri Yesu Kristo, ng'ekiragiro ekyo ekyaweebwa Peetero. Katonda waffe Yesu Kristo agamba ze ekitala mu kiraato kyakyo. Teri kufa asobola kwerwanira ntalo n'awangula. Mukama waffe Yesu Kristo, omukulembeze w'okukkiriza kwaffe, ye yekka ajja otulwanira entalo tutuuke ku buwanguzi. Olw'ekyo ze ekitala mu kiraato kyakyo. Era ng'akabonero ak'okwagala n'okusaasira, era nga bwe yakola ku Maluko omuddu eyasalwako okutu, Yesu n'azzaawo omukono gwe, azzaawo n'omukono gwe ogw'ekisa abo bonna abakosebwa mu ngeri eyo. Buli muntu yenna ategeere nti waliwo Katonda mu ggulu. Basebo ne bannyabo, njagala okubategeeza, teriiyo muntu asobola kulwana lutalo n'aluwangula mu maanyi ge n'abeera mwenkanya. Katonda yekka yawalana eggwanga. Katonda yekka ye mwenkanya. Katonda yekka yatuwa obuwanguzi. Katonda yekka yayinza okulwana entalo zaffe mu mazima n'obwenkanya. Katonda yekka yawalana eggwanga
ensi negolola omukono gwayo, ensi neryoka etegeera nti waliwo Katonda afuga mu bulamu bwaffe. Kituufu bakutulugunyiza, kituufu bakunyaze nnyo, kituufu bakubbye nnyo, kituufu bakumazeeko emirembe, kituufu bakuyiikiriza, naye togolola mukono gwo kwerwanira ntalo, kubanga bw'onoozirwana zigenda kumalawo. Naye Katonda waffe yayinza okulwanira entalo n'oziwangula ate nga tomalibwawo. Oyo yekka gwe nkuzikirira. Ebikunyiiza bingi naye zza ekitala mu kiraato kyakyo. Oleke Katonda alwana entalo zo. Katonda yekka yayinza okulwana n'obeera muwanguzi. Nkwagaliza Sabbiiti ennungi. Sambyako ogende mu ssomero lya Sabbiiti kubanga linaatera okutandika. Beera n'olunaku olulungi. Tendereza Katonda wo. Beera n'essanyu okuyita mu Sabbiiti eno. Mukama atuwa omukisa. Sabbiiti eno abavubuka mwenna muli mu lukuŋŋaana, mu nkuŋŋaana z'enjiri okubuulira enjiri. Teweerabira kugenda n'omugenyi ku kyaki. Omutegeezi nti waliyo okusinza. Ebigambo ebitumiddwa Katonda by'atumya mu baddu be n'abazaana be bigenda kwogerebwa, bigenda kutuuka ku matu gaabwe babiwulire. Olw'ekyo genda n'omugenyi ku kyaki olwaleero. Mukama akumpeera omukisa. Nkwagaliza Sabbiiti ennungi n'ekiseera ekirungi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda kubanga otuwadde omukisa n'olwaleero n'otuyigiriza. Tukirabye nga kya mazima nti ggwe Katonda alwana n'atuwangulira entalo zaffe. Ebizibu bingi bye tuyitamu ne tulabika ng'abasoomoozeddwa, ne tulabika ng'abayiikirizibbwa, naye Katonda waffe gwe omuwanguzi waffe, omulwanyi waffe ow'entalo era omwenkanya, sowolayo ekitala kyo olwane n'abalwana naffe. Otuwangulire. Ebitale ebyaffe katubizze mu biraato byabyo, ebitale ebyaffe katubitereke, ng'omuwanguzi waffe n'antameggwa, otuwangulire. Tukweyanziza kubanga owulidde okusaba kwaffe. Emikisa gye wasuubiza abaana bo ku lunaku luno olwa Sabbiiti kagibeere naffe okuyita mu lunaku lwonna, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama akukuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi, n'abalala abalunda, n'abayigiriza, olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu ogw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Adventist Church yateekawo okuyiga Bible okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka, ŋŋamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muntu kabikola ki? Biba automatic. Biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri angi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro
ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki n'olwekyo wekubanga obadde weebasije ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3BN Uganda, Avento Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munagomba.